Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo abataka b'obusolya bazzukulu ba Bassekabaka mwenna mwenna abantu baffe abawangaalira mu Buganda n'abo bonna be tugatta nabo akatogo ka Uganda. Gezaako okubagamba nti mukyaliyo neebuuza bwebuuza. Ensonga endeese nno yakwagala kubuulirira abeefuula abalumirwa abaavu mu Uganda n'abo abakozesebwa nga tebamanyi nti babakozesa. Odiyo eno bw'ogifuna Omulangira Jjunju bw'oba omumanyi gimu agiwulire, ate bw'oba oyagadde osobola ogiwa n'abalangira abalala. Mbasaba mumanye nti ekitiibwa ky'abajjajjaffe ekyabalangira nga Bassempiira, ekyabamugema bakitaffe ne bajjajjaffe, ekitiibwa ekyalina abalangira nga Nuhu Mbogo n'abazzeeko abalala, ekitiibwa ekyo mmwe abalangira b'omulembe guno mukisse. Mu Buganda bukyanga ebeerawo teri mulangira mwana wa Ngoma wa Mujaguzo eyali atambudde n'asomoka gayanja namayanja ng'agenze okusaba ssente ezaabo abanoonya obubudamu ng'ate azisabira mu linnya lya Kabaka. Mutuswazizza tukooye okutuswaza. Omulangira Jjunju ky'otamanyi kankuddiremu emabega eno. Buganda yalina amasomero gaayo n'agamu ekyagalina. Buddo baamwokya Junior naawe gye wasomera. Wasomerayo ne mutabani wange. Omulangira Jjunju. Buganda yalina essomero Nnaabagereka Primary School. Galisomesa abaana ab'omu Kisenyi, abaana b'abantu abalina ebibanja abataali bagagga. Naye nawulirako nti wali omu bwe baali banoonyereza aba gavumenti babikuba mu mawulire nti ggwe wateekako omukono okulitunda. Essomero Nnaabagereka Primary School eryazimbibwa eririwo ku mukyala wa Kabaka temuzzangawo ssomero lyonna. Mu ssomero eryo eryatundibwa erya Nnaabagereka ettaka lyonna eribadde lyetoolodde olubiri tewali yagamba nti kazimbewo essomero. Banne lwaki mweyongera okweswaza bwe mutyo? Abantu eno e Bulaaya, Mulangira Jjunju, njagala okubuulira abantu eno e Bulaaya abantu bali mu bulamu obuzibu eddala, batono nnyo abali mu bulamu obulungi abasobola okuteekako n'omukozi akola mu nju ye. Abantu wano bakola nnyo naye nze saagala bakukozesa ejjunju oteeke wuyo obulamu bwo obuteeke ku mugguukiriro, bakwate obusente wano babusonde ozitwalire Mayege ssente azibbe n'ababbi be abali e Mengo. Banne temugamba nti tetwagala Kabaka Foundation, tugyagala nnyo, naye Kabaka Foundation yasookera Bungereza naye n'abaagitandika bagiwanda lulusu olw'okuba nti obubbi obuli e Mengo tebulina ke butaliza. Baali b'e Mengo bennyini nga bakulembera Mayega abaakotokera Kabaka Foundation ne bagaana n'okugaana omwana wa Nnaalinnya Omulamba eyali asakiridde Buganda n'agisakirira scholarship z'abaana 12 abawala n'abalenzi 8 okujjanga mu University of Alabama okusomerayo nga balina 100% nga bagisasula 100%. Omwana najja n'asoma busomi. Mazima gennyini yali Mayege yakotogera ensonga zino. Mayege yayitibwa okugenda ku University of Chicago ng'eyagala okuwanga abaana Abaganda abagezi scholarship nga bwe kyaliwo ku mirembe gya Ssaabasajja Kabaka Muteesa owookubiri. Mazima gennyini yali Mayega eyabuzaabuza n'atuuka n'okutuuza ba Profesa
ne president wa University of Chicago ne bamulindira essaawa na ssaawa nga tagambye nti tajja kgenda ate nga tagambye n'akola ebyekyayi eby'e Uganda ebyokulimba. Gwe omulangira Crispian Jjunju bw'oba weewaddeyo weeyonoonera eddala tolijja nzi tojja kgenda Nanzike. Kabaka Mutebi ajja kusigala nga kitaawo nireka kumukozesa bayitamu gwe okukozesa erinnya lya kitaawo okumwongera okumunnyika. Ssaabasajja Kabaka bukyanga atandikawo Kabaka Foundation e Bungereza abayindi muyindi muzungu abaava mu Uganda abaagobwa be baasooka okusonda ne bateekateeka ebintu ebigenda okuyamba Kabaka Foundation ekibiina ky'obwannakyewa baali Mayiga. Mwe mwakotoggera ebintu bino ebimu ebintu bwe babiteekateeka nti bya charity bigenda mu Uganda kuyamba banaku nga bwe mulabye baleese mu ghetto nti bebayamba. Ebintu ebyo byennyini n'abaghetto tebafunako wadde akakopo k'obuugi byonna biggweera mu mbuto zaabo bakagwandagala boolabye boogera. Abo abasajja babbi tebaswala babbi lukulwe. Kakati gwe omulangira Jjunju ovuddeyo oyimiridde beekubye naawe ebifaananyi ogenza okusitula empitambi kubanga Mayiga mpitambi. Mumanyi buno obwedda obuyo obwabeeranga ku kyalo obw'enkoba oyo ye Mayiga. Bw'ogenda n'omusemberera owunyanga akayo ako bw'ogenda n'omukolera emirimu gye osaabaana n'ofaanana akayu kali kamayiga. Mayiga kayu ka nkoba kayumba akakyamirwamu ak'enkoma obwedde obutaabanangako na kazimbe naye nga bubeerako essanja babusibirako n'essanja bwe baazimbanga mu mitala. Obwo n'abaami b'ebyalo baakwatanga bannyini bo ne babusiba. Akayu ako ye Mayiga. Mayiga kyatuuseeko afaanana akayu kapiitira tulina kajjudde akabooze. Bw'okagendako kafulumeko osaabaana. Bw'otavaayo na bulwadde oyinza naawe okuwunyangako. Oyo ye Mayiga. Atadde embeera eyo ku Bwakabaka bwa Buganda. Mulangira Jjunju abo bonna bwakwetoolodde mwana wattu. Wasoma ne mutabani wange mumanyiganye bulungi nnyo. Ogezaako n'omubuuza ani? Ogezaako n'omubuuza ojja kumufuna. Mumanyiganye bulungi nnyo. Era ali wano mu Boston. Be baali badde basooka ne kumwanja okujja. Naye abantu abali wano nsaba okukutegeeza Jjunju. Balina enkwe, balina amakwekansaamu. Babayita bamulungi akusekedde. Ate abasinga omuzungu ababayita ba hypocrites oba ba backstabbers. Wabalabyawo nga basinika basimbye bakwaniriza naye ng'eno bye babadde bo bennyini bakulowoozaako tobimanyi. Nze nsaba okukusunirako omulangira Jjunju. Abantu bakooye ekintu ekikwatagana n'okuwa Mmengo ssente olw'ebintu ebitundibwa kati olubiri lwatundibwa. Essente ezo lwaki temwatoolako ne muzimbako ssomero kinnawattaka? Mulema okusituka ng'oluli olulangira okujjanga ebweru ne bakulembeza omulangira omulamba. Leka abaami abo Bamayiga ababbi bajje. Naye gwe omwana wa Ssaabasajja Kabaka leka kukozesa ebyo nti otambula kujja Bulaaya kusabiriza. Oweeyambula obulangira bwo ate n'oswaza Ssaabasajja Kabaka. Kabaka Foundation senga yalimu omulamwa ng'erina byekola ebirabwako. Walibadde gwe tosituka kujja wano. Mwalibadde mukwata ku ssente ezo ababakozesa ez'emisinde ezaki senga balumirirwa eggwanga ne muzimbako amasomero ne musomesa abaana abo. Era mwalibadde oba mwatunda Nabagereka Primary School
mwalizimbyeyo gannabekereka amalala 6 mu bitundu ebyo ebya ghetto. Era senga mbadde mulumirwa abantu abo be mutulimba kati nti bwe mazze okusakirira ensimbi nga munoonya okutega akanyeebwa okubba Abaganda babbiddwa ekimala. Abaganda bali ku mawanga babonaabona. Mulekerawo okuva eri nga mubeera ne pulani mupangapanga mujja okubbira Mayiga ssente wano. Essente ezo ze mulaba eza Kabaka Foundation tezituukanya ku Kabaka, tazimanyi, taziraba nako. Bano abantu babbi. Kati bali mukozesa Jjunju. Omunyago gwabwe teguta. Tukooye Mayiga okutubba n'akabinjako. Oyo kagwandagala naye kati afaanana akayuka ali ka Mayiga asaabye empita mbi kubanga mwagala okunyagulula Abaganda. Tukooye okutubbira e Bulaaya. Ffe tukola na mikono gyaffe. Mwe mutunda bintu bya bajjajjaffe bye mumalawo. Mutunda mbiri, mutunda masiro. Eno muze n'okusabiriza busente abakazi abeekolera obubanja bwabwe ne beegulira bupoloti ate ne babubajjako. Obupoloti ne babubajjako nga ndemeze nga ate mubawadde kyapa mu ngalo w'ebikwangala. Obubbi obuli emmengo tewali abeesiga. Jjunju temutawaana tewali abeesiga. Abantu tebabeesiga babayita babbi. Nze Tajuba sijja kukukisa. Jjunju abantu naawe kennyini tebakwesiga. Oyimiriddeawo ne bakusekerera ne basimba amannyo ne basinika. Ngolooza nti bakwagala nnyo. Tebakwagala, tebabeesiga. Kasita okolagana ne Mayiga teri akwagala. Okuggyako abo ababba ne Mayiga oba abagabana omunyago gw'obubbi bwa Mayiga. Wano waliwo omukyala yaŋŋamba nti toyogera ku Mayiga kubanga nze yandeeta mu Amerika. Ne omukyala oyo naye njagala mujjukiza ti maama nze tewali yandeeta. Tewali yandeeta kyovula nti zisina gwe neeguya. Bwe manga nkulabyemu ekikyamu nja kyogera. Naye okukozesa omwana wa Kabaka muleete eno mubbe ssente ku bantu. Balowooze nti baziweereza Kabaka ngewa Kabaka tezituuka. Abantu tulina obbabulira amazima. Ssente ze babalimba gundi Kabaka Foundation yatandikirwa mu 1994. N'okutuusa kati abo abasajja babadde babba ssente emyaka 30. Ebungereza toyinza na kuyimirira n'oyogererawo Kabaka Foundation. Bazze kubbamu eb'e Boston. Basindika Jjunju gwe bakozesa. Bo bali ababadde babba bulijjo tebakyasobola byogerera. Baddidde ono gwe baleeta. Jjunju saagala kwogera bingi kubanga byemmanyi bingi. Naye sijja kubyogera. Naye Obwakabaka obwatunda Nnabagereka Primary School bujja butya e Boston okusabiriza ssente ez'okuweerera abaana 6. Mukolanga abatalina magezi. Lwaki muswaza Kabaka bwe mutyo? Juzi mutuuze ettaka ly'e Serinnya. Muggyeko ssente muweerera abaana. Kuba mutegeeza nti okutunda ettaka development kutunda ttaka. Ssekabaka Muteesa okukulaakulanya Buganda ne Uganda yaweerera abantu. Abo bonna ba Museveni basomera ku ssente zaabwe ezaali za Buganda. Abo bonna bwe mulaba basimbe batikka embuto zibalinga ezimu enfaana. Basomeranga ku ssente za Ssekabaka Muteesa nga basomera ku ssente za Buganda. Ssekabaka Daudi Chwa yaweerera abantu bangi nnyo. Abo bonna ba Dr. Kisekka Bwani basomera ku ssente za Buganda. Bo bonna abo balugunda bwe mulaba basomera ku ssente za Buganda. Balimadi baani bonna basomeranga ku ssente za Buganda. Naye kati mutugamba nti Obwakabaka bwa Ssaabasajja ono Mwenda Mutebi II obw'emirembe gino emitebi emirembe emivubuka tebasobola kufuna ssente ziwerera abaana 6 nga nze omu Tajuba mpeerera abaana 18 kati mu Uganda. Nkola bukozi omu ku ssente zange ne mbatwala ne mu university ne basoma. Abaana 18 bempeerera nze nga nze. Naye gwe Jjunju ng'ova eri ng'oteekamu ekanzu ng'ojja ogegengera mu bantu ng'ogamba abantu bannaffe tugenda kwerera abamulekwa. Gwe yatunda Nnaabagereka. Bw'oba ali oteeka nnyo ekitiibwa mu kusomesa abaana, lwaki ab'Emmengo mwakwata ne bakolagana nawe ne mutunda essomero lya Nnaabagereka Primary School? Olwo omuntu okitegeeza abantu eno e Boston mwagala nnyo ebyenjigiriza.
kabaka abadde taliwo nga ali Namibia ettaka lyonna lye mutunze lya billions and billions temusobola kujjako kawumbi kamu muka investinga mu ghetto mutulekera awo okutubba tukooyo okutubba feno tukolako na mikono gyaffe mweri muli mu kutunda bijja by'abajjajja baffe mulekera awo kutuzungirako tubikooye twabikoowa olina n'ekyoloni kiri ekikyuma ekiwunya kye bayita mayega ngamba ekyoloni ekyenkoba ove w'amayego gy'ogamba eno abantu abakyawedda mayiga fena tumanyi nti mayiga ye yakutumye si beene ye yakutumye Ssaabasajja atugamba tasigirwa ate si kutugamba bugambi tukimanyi kubanga siwulirangayo ayimirira n'ayogerera Ssekabaka Muteesa Walugembe nti Ssaabasajja asiimye nkulonze oli mwami wa ssaza Ssaabasajja asiimye Ssaabasajja n'asiima ne mumulondera ne munyagulula ne mubba tukooye okunyaga abantu ssente zaabwe abantu mbaleke beewerere abasinga okuweerera abaana mu Uganda yonna abantu bali mu Amerika wano na Bungereza naye nga ekibuga ekisingira ddala okuteeka n'okusaasanya ensimbi ennyingi mu Uganda kibuga ky'e Boston kati buli ayagala omunyaga ayagala okubba ng'atega Boston ng'atega Chicago ng'agenda ku Atlanta nguuyo Dallas nguuyo Los Angeles kubanga mumanyi awali Abannayuganda balina ku ssente mulekerawo okuzungira mu bantu nga mubabba gwe Jjunju weewummuzeeko ozze okutusabiriza wano ssente Boston nnyoko yakuteekera butitimbe na butitimbe oli mugagga muvundu lwaki temukwatibwa ku kisa ozze ssente ozisaba abakobi ebyeyo ng'eri muli mu ttaka mutunda square miles ne mayega ze mutunda nga ne kitaawo tazimanyi nti muzitunda weewummuzeeko organize yourself obulamu bweggwe nga Jjunju organize yourself teka kujja eno kutusammuliza malusu kutuduulira bw'omunoonya ssente kabaka azibatumye kabaka twakole ekikusoboka kyonna gende Bungereza abawa ne Boston mwagala okunoonyereza munoonyereze Kabaka Foundation obuwemula n'okuswala kwe yaswalira e Bungereza wano ne kuviirako n'abantu nga Dr. Bengo okufiirwa obulamu bwabwe tuli bakoowu nno Jjunju oli wa Kibunguleka abasajja abo abanyaguluza ababbi balemenga kukozesa bazzenga bakukozesa weddeko weetereeze ekirala nyongera okwebaza Charles Peter Mayiga ntuuse owe mwebaza mwami Mayiga nkwebaza okuba n'obwongo obuseneko teri mu Buganda yagamba nti Buganda bulimu okulwana n'okwawulayawula naye nze mwami Mayiga nsaba okukakasa nti wawangudde ekirabo eky'obugwagwa ku Nnamulondo ya Buganda wawangudde ekirabo oli ekisebe kyennyini yeggwe Mayiga okumanya wawangudde ekirabo eky'amagezi amatono teri Katikkiro gwe baali beekalakaasiriza ne bamuvumira mu nsi bwe batyo ne bamuvumanga abavuma akabwa akabbi era nga batuukiriza olugero luli ti Katikkiro bwabba afuuka akabwa mu Buganda buno obubwa Buganda obubba amagi ku Ggombolola kasita Katikkiro anyagulula Buganda bw'atyo bw'afuuka naye Mayiga bw'ofuuse ayi Ssaabasajja okutaasa ekitiibwa kya Buganda n'okutaasa ekitiibwa kya Ssekabaka gwe waddira mu bigere kwata Mayiga omugye ku Buganda abantu baakyawa Mayiga leero mpulidde n'omusajja aga nti bamukuba omuggo ku mutwe bamukuba akatayimbwa ku mutwe wene Bulaaya
ene Bulaaya gye bali abanywa enjago Mujamayika bajja muwameka akubire mayega akatayimbwa bamutwale bamusibeyo bye bamusiba ate bamute n'olwekyo Mayiga mulekeraawo kutuzungirako mu bantu abantu bakoowu Jjunju nkwegayiridde ddayo ng'omanyi nti abaabadde naawe agamba kwe kwansaamu oluvaawo ate be batubuulira ebyabaddeyo niye nze nga nze oli mutabani wange oli mutabani waffe ngezaako kugamba toddamu kugenda kukozesebwa bano abasajja ababbi abalabbayi essente ne bwe banasonda mmeka togenda kuziraba kera tizigenda kutuuka mu ghetto baatulimba ddadda wano mu 1987 Bigulumusu ye mukazi w'omukulu w'eggwanga lyammwe eryakatogo yajja mu Amerika n'aweebwa biliyonizi 8 mu myaka 10 okuzimba amasomero abaana ba Uganda mwe banaasomera obwereere abaaliwo mu 1997 mujjukira mukyala Clinton bwe yajja n'ebbaawe mu Uganda baakakasa ensako eyaweebwa Uganda ya biliyoni eza $8 okukuza omutindo gw'amasomero kaakati Uwese eyo yanyagulula n'enyagulula Amerika ng'eva ku kibuga nedda ku kibuga nedda ku kirala kaakati yo tekyalina gy'esobola kubba baabategeera kubanga tutujjukira waliwo omukyala wano abakyala bazungu abaali batandise hospice care mu Uganda okuyamba ku bantu bajja n'ekibiina nga kyannakyewa kiyambe abantu balemenga kufiira mu bulumi mu Uganda ekibiina baakimuggyako omukyala n'essente ze ne bazinyagulula katono bamuttire mu Uganda omukyala n'akomawo n'akola lipooti yagenda ku mutindo ogwa gavumenti ya wano ogusembayo n'agamba talabangako nsi erimu babbi nga nsi eno ate tebaagaliza bantu baabwe kaakati gwe Mujunju bw'ova eri n'ojja mu Amerika wano n'oyimirira ng'onoonya kuyamba ba mu ghetto ng'ate abaghetto bababbidde emyaka 38 ng'akatogo ka Uganda bwe kabba nabo ne babakoowa tebakyabawa kakati ate batumye gwe onoonyeza ab'omu ghetto ate nga mwe mutunda ghetto ate nga mwe mumenya mwe mukolagana mwe mungu abantu ekyapa mu ngalo ne mbawa ebyapa mu nsozi ne mubabbirayo ne mumala obbabbirayo ne bajja babamenya lwaki temwasoose kuyita Buganda Kabaka Foundation nga muyamba abo be bamenye mu Lubigi ye ate abantu n'okuzaala abaana abangi abali mu ekinnawattaka baabazadde eggulo kyagudde bugwi nti babadde babuwunga mubalaba mulekerawo okolaakolonga olukujjukujju okujja okunyagulula abantu abali ebweru eno bakola omulimu munene nnyo okuweerera abaana e Uganda nze kugambye omu nina abaana 18 abaana tebalina mu Uganda naye nga nze mbaweerera ate nga ndi omu nkola na mukono gwange ne mbaweerera sirina ttaka lyentuuze kubaweerera naye nga basoma kakati gwe Jjunju nga gwe ng'omulangira oweerera bameka gwe ku ssente zo olina ssente nnyingi oli mugagga muvundu lwaki totolako ku zizo n'oweerera yenkaaga noga nti nze mpeerera nkaaga kakati mwe muweerere bano obwakabaka abalangira bajjajjaffe bakitaffe abalangira boolaba nku ekyokulabirako ng'omulangira Badduka Kungulu Ekibuli yaweerera abaana bangi nnyo mu Buganda mu Uganda mulimu abatalina Baganda abo bwe muwulira abo baani abo kati abali mu bwa chief mufuti abasinga abo bonna Badduka Kungulu yabaweereranga ku ssente ze ez'omu nsawo ze kyova olaba nti bwe yafayina abaana basukka mu 100 niye ng'abaana bazaala baba omuntu w'embuzi tebawera niye ng'abaana nga 8 n'okusoba bonna oba 8 oba 9 nga baana ba muntu mbweze be yaweerera baana ba mu nsawo ye si ba muntu mbweze abaana be yaweerera ab'omu nsawo ye baali bangi nnyo niye mmwe temulina kye mukola ate mwagala babawo ekitiibwa ate mwagala abali ku ttaka lyammwe mubagobako ne babasenza guleeda ne mubajjawo ne bagenda nga bakaaba batema miranga kakati walese eri sooka otereeze mu nnyumba mwovudde Jjunju walese eri batema miranga be baasengula abantu bati homeless
mu Buganda. Kiki ekibatuuseeko? Mwe kennyini mwe mutunda ettaka abantu ne babulwa gye balaga n'otandika okwekuŋŋanyiza mu mbeera eyo. Nkukakasa nti Museveni yali tannajja mu Buganda na kutandika kutwala ttaka ly'Abaganda. Mu Buganda yokka oba mu Kampala temwali muntu aliko mulesi. Temwalimu muntu atalina waabeera. Buli muntu yayinanga waabeera. Ku mirembe emiteesa buli Muganda yayinanga essente ng'akola n'alima emmwanyi n'afunamu essente n'afuna n'alima n'afuna n'emmere ey'okulya n'alima n'omusiri gwa Kabaka ogw'emmere yeeterekebwa singa abaawo obuzibu ng'enkuba tetonnye babeerawo n'emmere entereke. Ne kati tuyinza kuŋŋa nti okujja okukulaakulanya Buganda n'okusitula ab'omu ghetto mutaddewo obufaananyi mulimbalimba abantu babawa ssente. Abantu tebagenda kubawa ssente. Okujjako oyo akolagana ne Mayiga ajja kugamba nti ntaddewo, ate bw'agamba nti ntaddewo ate era akolagane ne Mayiga. Bwe batuuka mu kugabana bazimuddize. Naye mmwe ng'abanaku mwawaddeyo ezammwe essente ze mutonsonambuza Kabaka Foundation ssente za Mayiga ng'omuntu ne mikwano gye babbi banne bakaggwa ndagala. Ffe tukooye okujjanga ne mutubba. Abakazi bali wano bakazi bakulu bakola tukola okufa obufi tuwerera abaana twazisa baani? Twazisa baani? Jjunju genda mu famire obuuze baana bameka nze bempeerera ku mukono gwange ku ssente zange bempeerera. Abalala bali mu university mbawerera tebalina mu Uganda, ababiri bali India basoma. Naye nasaba ani ssente oba natunda ttaka lyani? Abantu mubaavuwaze Uganda. Mwe kennyini mutunda ettaka ne babagoba we balimira emmere. Abaganda tebakyalina we balimira mmere. Mwayingiridde obusiro eri bonna bonna mubusazeemu poloti. Mugenda mutunda mutunze kuva Ntebe. Paka kati muyingiridde paka Masuuliita mutunda ttaka lya Bwakabaka. Mutunda ettaka ly'ebibira. Juzi mwatunda Magonga. Gamba ku basenga abo abatunda Magonga bakwateko ku bilioni 6 ze baamuwa akwateko akawumbi kamu alongoose wali ekinnawattaka. Mulekera okusaba abantu abali ku nnaku. Abantu bava e Uganda nga bavuddeyo nga babonaabona ne bajja eno ne babeera nga be baweereza ssente Uganda. Ate nammwe abalina ne mujja mubasabirize nga mulima mbu Kabaka asiimye. Nedda 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 nedda. Jjunju toddamu kuswaza kitaawo. Ababbi bakutumye ne bakuwandiikira ebyokusoma n'oga nti Kabaka yabikuwandiikidde. Mulekeraawo okuswaza Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi. Kabaka atumye mbasabe ssente. Kabaka wa Buganda tasabirizangako. Sirabangako vidiyo n'emu ya Ssekabaka Muteesa ng'ayimiridde e Bungereza oba mu Amerika wano asabiriza Abaganda abajja abaawaŋŋanguka ssente. Kabaka wa Buganda tasabiriza. Omulangira gwa Buganda omwana w'engoma tasabiriza kubanga gwe tukyali mwana wa mujaguzo. Gw'oli mwana wa ngoma. Lwaki? Wava ku mujaguzo kubanga nnyoko teyeebase mu ttaka lya Buganda. Mwebale nnyo okumpuliriza. Abamu bagamba ndagiro oyogera nnyo ebintu bino naye n'okubyogera kubanga ensi erina okutegeera. Ffe abamu tetwogera lwakuba nti twagala okusanyusa abalala. Twagala abantu bamanye ekituufu ekiriwo. Kati abantu twabagamba nti mugenda mwejja kutuula munoonye ensimbi muzikuŋŋaanye mugambe nti mugenda kukola ki? Kuziweereza Kabaka. Essente tezituuka wa Kabaka. Tamanya na gye ziyitidde. Ezo musonda zaabo. Kati bakozesezza omwana wa Kabaka. Naye ezo ssente si za Kabaka Foundation. Babalimba. Senga Buganda yagala okukolera ebintu ebigasa Abaganda. Bali Mayiga ali mu Kampala agenda renewinga lease za millions and millions of dollars. Millions of dollars. Ettaka lya Buganda
waliwo juice ettaka lye mwali niwenzeeko liezi nga sina lya Mmengo ng'ettaka lya Mulangira Nuhumbogo nga ttaka lye ng'omuntu ne mwalikozeeko liezi then abazungu ne babikebera ne bagalaba ng'ate mwebwe basasudde simmwe bannannyini ettaka. Mayiga njagala okujjukiza ewa under investigations. You are being investigated. Junju sagala bakuyingiza mu mpitambi y'Amayiga eri gye nkugenda nti alinganga akayubu n'obwenkoma obwedde obw'omu 50s bwe baasimanga n'abantu ne bakafulumako ne kabooga kungulu ne munda. Saagala ogenda olinnya mu mpitambi y'Amayiga mwana wattu. Junju gezaako okukuuma erinnya lyo. Gezaako okweyisangwa ddala omwana w'eŋŋoma. Likakozesebwa babbi. Ogenda kufuukanga Wassajja. Kuba kati David Wassajja buli wayita bamuyita Musuma. Mubbi, mulimba, mulabbayi. Ayina ogutimatima munyakuzi. Ate takkuta. Kaakati bwe muba mwagala nga loyo family bwe mwagala bagirabe bwe bajja okubalaba. Bwe mutaagezeeko gwe Junju. Deka kusiigibwa abasajja bano mpitambi. Mayiga kayuka kana akayu ak'enkoma akajjudde ne kabooga. Nga ne bw'obeera eri ebino ebiyengero obirengera ye Mayiga. Credibility ya Mayiga yavunda efaanananga akayu akajjudde ne kabooga. Naawe bw'oba omulinaana ng'oyagala akukozesa okubba Abaganda, naawe bajja kukukyayira ku Mayiga. Bajja kusinika wane ku mannyo kungulu. Naye ggwe tomanyi Baganda. Buuza nze Tajuba mmanyi Abaganda. Era Omuganda alina olugero lwagamba nti gayita ku kibi ne gaseka. Oyinza okujja ew'omuntu nga takwetaaga naye n'aseka n'emmere n'akuwa ne caayi n'amukuwa n'omunywa naye nga takwetaagira ddala. Wabula ng'abisseeko gwe n'ogenda n'ovaawo n'ako kalakata. N'olwekyo Junju teweeyibaala bano abantu be wazzeemu bazibu nnyo. Bo bennyini among themselves bazibu nnyo. Naawe wabaguddemu n'obagwamu n'olowooza nti tebamanyi bibaddewo. Babimanyi. Uweso yagenda bagiwadde billions. Somero ki ddala mukyala Museveni lyazimba mu ssente ze bamudonatingiranga ziyavanga eyo najja n'akola enkuŋŋaana za Uweso nga n'abaana eri mwankola eriyo obusomero obutaliiko na nzigi. Nga billions zonna baazitwala. Naddala wano mu America tosonderawo ssente za charity ya Uganda. Totawaana. Babamanyi nti muli babbi. Okujjako nga feesi zikyuse eziri mu bitongole bino ne mu gavumenti zammwe zonna nvundu. Obwakabaka Mayiga abumessa empitambi. Obwakabaka Mmengo ejjudde efuuse empitambi. Tusaba Ssaabasajja otuwulire otuggirewo Mayiga. Kubanga Abaganda bajja kufiirira Buganda bajjewo Mayiga. We bituuse. Mwebale nnyo okumpuliriza. Nze Tajuba saagala kunjagala. Saagala kunkola ki? Naye amazima nja googera nabagaye nja kwogera okutuuka lwe ndissa omukka ogw'enkomerero. Abannoonya munnoonya be batumye bangi okuntuukirira. Oyinza okumala ebbanga ng'onnoonya naye nga tonsanze era tontuukiridde. N'olwekyo abanoonya mugira mwewummuzaako. Nyenza Omulangira Junju nkubulidde amazima agoma kwekansaamu abo. Egyo gye wabadde nagyo gye gimu ku misota gye bayita kobula.
gunyirira nnyo kungulu wano naye ng'akasagwa bwe gukubojja tokawona. N'olwekyo ba mugezi oleme kukozesebwa mayega kusindika genda eno genda eri genda okola oti mulimbye kabaka ne mumulimba ayi Ssaabasajja eno ab'e-Bulaaya tebaagala Kabaka Foundation yabanyagulula ne bagikoowa era ayi Ssaabasajja situwagala bakukozesa nti Kabaka Foundation egenda kuddamu amaanyi nga mayega avudde Mmengo ne babbi banne. Weebale nnyo weebalire ddala ayi Ssaabasajja oluusi nsensebuka naye nga amazima tulina okugoogera bwe tutaagogere baani abanaagogera abantu basinga bonna beetya okujjako ffe bankuyege tetya ssabo erirya amayembe lubaale emizimu byonna n'ebirya n'embogo byonna n'ebirya n'ebimala bw'ate enkuyege entono nnyo oyo ye tajuuba mwesinza Abaganda naye bino ebyokujjanga basabiri omuntu mayega n'otuma omwana w'abeeno ajja okusabiriza bw'asabiriza ssente za ghetto ebyo abazungu baabakoowa ddadda okulimba abantu ghetto. Kabaka yali badde afunye ssente nnyingi nnyo mu Kabaka Foundation nnyingi nnyo nekibadde tekisoboka olw'ababbi abali e Mmengo obwakabaka ekintu eky'omutawaana ennyo eri obwakabaka bwonna kubulamu mazima na bwenkanya kutambulira ku bulimba na jjoogo ejjoogo ly'amayega terisobola liri unsustainable ayi Ssaabasajja Kabaka ejjoogo ly'amayega terisoboka kuyongera kulwonoona bwakabaka bwe kituuse Kabaka mayega bw'alemerawo omwana Omuganda omu ajja kufiirira Abaganda. Mwebale nnyo okumpuliriza. Abalangira n'abambejja bannawe enkomyewo akatambi kali Omulangira Kalema mbuuzizza nti senga otegeeza ki nti abalangira twonoonye ekitiibwa kyammwe mwonoonye ekitiibwa kyammwe. Ekitiibwa mukyonoonye lwa nsonga emu. Mwe kennyini abalangira temumanyi omulangira akola ki. Nze ewa kitange yagabanga bugabi saamulabako bwe yasaba ye yagabanga era nze kitange yaweerera abaana nabagamba yaweereramu Abanyarwanda naweereramu abaki mulimu n'abalango be yaweerera babiri olw'okuba baali bagezi naga nti bajja kuyamba eggwanga omu kati dokita naye nga yabaweerera basoma bulungi n'ayita ku ssomero nabaga nti abaana bano bagezi naye tebalina buyambi n'abaweerera paka lwe baasoma ne bamala. Kaakati ggwe ssebo njagala nkubulira omulangira koova ku sitetasi y'omulangira tasabiriza omwana w'engoma wa mujaguzo tasabiriza omwana w'engoma ng'oyo Jjunju kuba Jjunju takyali mwana wa mujaguzo tali ku mujaguzo era takyaweebwa kitiibwa kyonna mu Buganda nti nno oba ekyensikirano omuntu okusikira omuntu mu ttaka lya Buganda mu mpisa z'Abaganda mu luli olulangira okusikira omulangira n'obusikira obuvunaanyizibwa mu Bwakabaka bwa Buganda nnyoko aba yeebase mu ttaka lya Buganda era nga bamutaddeko n'olubugo olumutwala okutegeeragana n'abo bonna abaatusooka abawanga Buganda. Ekyo nkimaze manyi oluusi nnyonnyola ebintu bino ne ngenda mu buziba naye nga mmanyi abantu abamu tebabitegeera. Kakati mbadde akatambi kano kenkozi gwe amanyi mayega kamumpeere amanyi atukolagana ne mayega akamumpeere amanyi n'oyo yabadde mu kuteekateeka okuggulawo amatabi agagenda gaggulibwawo nga bamulimba ensi nti ga Kabaka Foundation kyokka nga muggulawo ofiisi ez'ebyobufuzi
ezibasasuddwa muziggulewo mu buli kitundu mukuŋŋanyizeewo abantu nga mulimbalimba nti Kabaka yabakuŋŋaanya ng'ate bugezaako kukola bintu bya gavumenti eno eriwo era yeebisasulira. Ayi Ssaabasajja abajja okujja bakugenda nti zino ensimbi zavudde mu Kabaka Foundation. Ssente ezitambuza ezikola ebintu bino zonna ssente za gavumenti ya Uganda zeekozesa. Era bano baggulawo ofiisi eza NRM e Bulaaya eno nga bakozesa linnya lyo. Kyokka nga baddidde endiga ne bajambaza eddiba ly'omusege. Baddidde omusege ne bagwambaza eddiba ly'endiga ne bagamba nti eno ndiga. Tewali kitongole ne Ssaabasajja Muteesa Luwangula eyali kuleeta ku nsi kuno tasitukangako kugenda kusaba Abaganda bali bunaayira nsimbi. Era tatumangako. Bakitaffe baali bangi. Abalangira Abachwa baali bangi. Ababogo n'abalala bonna baali bangi. Tewali mulangira wa Buganda omwana w'enngoma oba owa Kanabba eyali asituse n'agenda okusabiriza tinsaba buyambi nnyambe bali. Mwe mulina ettaka mulirina. Kabaka nga yagambye nti pulojekiti ekolebwe yakujja abantu mu mbeera mbi kusula bubi. Akwate square mile emu agidevelopinge ayita Abaganda bennyini bezimbiremu amayumba agayamba abanaku. Temumanyi kukozesa ttaka, temumanyi kukozesa kapito gye mulina. Kyokka mulyenofu abaagenda e Bulaaya abantu ababonaabona be mujja ne musondamu ensimbi ne mumala ozisonda ne muzinyagulula ne mumala okuzibba. Ne mudda eri Katikkiro n'atuvuma nti abo balina bakwata $2 nadda eri n'avuma Katikkiro w'ebbeeyi. Katikkiro w'ebbeeyi lwaki tatoola ku biliyoni zizaalina n'adevelopinga kinnawattaka. Ayi Ssaabasajja nno munnange nze nina ekigambo kino kye njagala okugamba. Omusajja Mayiga muzibu nnyo, akyayiddwa nnyo. Abaganda bamulaba engeri gy'atematema gy'asaanyaawo Buganda. Baabadde eno nga bagamba abantu nti mukkirize gavumenti ebawe ku ssente. Bw'oba oyagala okugula ennyumba bajja kuwa $60,000 egya $. Bwe bakuwa $60,000 egya $, bakusaba ogula ennyumba naye ng'olina omukyalo olina mu Nnalwanda. Ebyo byabadde mu nkiiko zino zitambula kati. Kaakati lwaki oteekako akakwakkulizo ku ssente z'owa bano? Gavumenti ya Uganda yennyini egezaako kusimba bambega Bulaaya. Gavumenti ya Uganda yennyini ye yakoze Kabaka Foundation e Boston. Babawa ssente ne babasasula okuteekateeka emikolo nga gino. Ebyo ebifaananyi bye bakozesa nga beewozaako eno mutumma obuyambi olaba n'Abannayuganda abali eno nabo bayagala nnyo ebintu byaffe bye tukola. Eri tebajja bbaga nti ebintu bya Kabaka. Ezo bagenda baggulawo ofiisi eziza NRM e Bulaaya. So si Kabaka Foundation. Ayi Ssaabasajja nsaba oleme kulimbibwa abasajja bano kuba balimba nnyo. Kabaka Foundation Ssaabasajja senga foundation eyo yali ekyalimu omuntu nga Mulwanyammuli Ssemwogerere gwe mwali naye okugitandika yali badde wala kubanga Mulwanyammuli yalina amazima teyali mubbi. Tewali agamba nagamba nti Mulwanyammuli Ssemwogerere yabba. Jebbi Walusimbi yakwata buwumbi n'abukwasa Mayiga ng'afuluma ofiisi. Obuwumbi mu 2013-12 zaali ssente nnyingi nnyo era zaali zimalira ddala amasiro. Emyaka 14 egiyiseewo. Ayi Ssaabasajja amasiro tegaggwanga. Kati maagenze
mayiga mu kupalapalanya nti agala emikolo wano mu mikolo mwagenze kuddira mukazi mugwa nsimbu niye Sumali kanti naye akola mikolo mu Buganda. Ayi Ssaabasajja oluli olulangira si property oba si kyakufuna kya Kabaka yenna oba si kya muntu mulangira omu oba si kyakwejalabye kya Katikkiro yenna. Aga amasiro g'abajjajjaffe amasiro ga Ssekabaka Muteesa ga Ssekabaka Muteesa Luwangula owoolubereberye ga Ssekabaka Muteesa Walugembe owoolubereberye si Ssekabaka Muteesa Walugembe Luwangula owookubiri. Amasiro ago gaabawenda ne mukwata abannaalinya ne batuula mbu bakuma ebyoto. Bannange nammwe bannaalinya mutunule mugendeeko mu bifaananyi by'abasenga baffe mugendeeko mu bintu bye baakolanga ate abannaalinya abasinga be nalabyewo muli bantu abakulu. Ebintu bino bibaddengawo bannaalinya bano basenga baffe okola ebintu mubaddenga mubalaba. Lwaki mukola ebintu bye mutaalaba nga basenga baffe babikola? Teri nnaalinya tuula ku kyoto nga bakuma ekyoto naddala mu masiro aga Ssekabaka eyaseerera bajja kubasaddaaka mutandika okunkumuka ng'ebiyenje. Mubabadde munonayo ki ku byoto bye bakuma? Naalinya n'otuulawo nti okuma kyoto ekyabali ebukaaba. Nze sinagaseka abakuma ebyoto ebyo bye mulaba be baba bagamba bamusolooza balina amaanyi agabikuma. Naalinya wa Buganda yenna tabeerawo nga bakuma ebyoto ebyo abeera eri bbali alengera na bulengezi. Kaakati ono bwe yamaze okukola emikolo gy'endowooza amanyi balina nnyo abasawo baabwe abaziba bwe yamaze n'ayambalira omwana wa Kabaka Mutebi n'asiba olwebajjo n'amukindikira ne babikira Obuganda. Maama Nabalamba Agnes nze kati ngenda kukutuuma erinnya lya Nansimbu. Maama Nansimbu Nabalamba Agnes wabadde obikira ani Obuganda ni gwe wabadde obika? Wasibye enkerekejje wabadde obika ani? Ng'ozisibira masiro ekasubi. Basenga bafani be maali mulabye nga bakola ebyo. Mulekeraawo nno nammwe okukola ebizira. Ekyoto kikumibwa baakika nabataka balina buvunaanyizibwa ku kyoto. Si balubuga na bambejja nakwagala engeri ono kati engeri abantu gye tubabuulidde nti muwala wa Walusimbi agezaako okuleekawo by'akolaakola abantu bamulabe bamutongoze. Nabalamba teri ali kutongoza nga bajjajjaabo baakusuulira ensimbu. Bwe weesibako nti bajjajjaabo baakusuulira ensimbu ennaggalabi kino nkyogera nga ge mazima abaaliwo bakimanyi baakukwata kaaya kavuma n'akutwala Namirembe ng'ensimbu zikukubye zakkubira Naggalabi. Mu Buganda bukyanga ebeerawo kyakabeera ku bantu babiri. Eyasooka yali mulangira bamuyitanga Ndawula Mabunduggo omwana wa Bemba gwe baali bagezaako okuteeka wasikire kitaawe ensimbu zaamukuba. Y'ensonga lwaki abaaliwo baga nti nedda Obwakabaka tulina obujja mu luse lwa Bemba ne baluzza mu luse lwa Buganda yali muganda wa Bemba ne bajjayo muganda we Kato wa Buganda. Kato kubanga kintu yalina omulongo we yali kabaka wa Buganda yoyo Buganda yeebaseeru nnyo. Naye muvudde eri muleeta nti ate Kato yava Wawinyi ebyawa ebyano ebyeri ebyo tebiriiyo. Kato ne Buganda yeebaseeru nnyo. Nnyabwe ye yali omu mukyala yali yeddira nkejje ye yazaala oli nga Kato Kintu oli Buganda nga ye Waswa era Waswa ye yalekera Buganda muto we Kato afuga Obuganda era Waswa ye yalagiriza Mukiibi Kakulukuku okujja alwane ne Bemba amuwangule.
n'olwekyo bwe muba mulowooza nti ebintu bino tubimanyi wabula Mayiga nze nsaba kutegeeza bannanga Abaganda mwebaze nnyo Mayiga akoze omulimu munene nnyo okwawulayawula mu Baganda. Kati mu Baganda yataddemu kye bangambidde kye yayogeredde Bungereza nti Buganda efunye opposition bali tebatwagala bannange. Mu Buganda temubangamu opposition. Buganda erimu abantu abawulize eri Namulondo yaabwe abagantu. Buganda erimu abantu abaagala kabaka waabwe kagutonye kagwake abamwagala abali mu musaayi. Kakati Mayiga leka kweteeka mu bintu bino tebikukwatako. Ebintu by'abalangira naamuna oyo Agnes Nabalamba temubyeteekamu tebibakwatako. Tebibakwatako. Nze mbagambira wano nga njogera bwogezi nga njogera eri mmwe n'abanampulira abanawulira akatambi kano nti ennaku za Mayiga zisembedde. Oba zinasembera mu ki oba mu mbeera ki oba mu ki Katonda yekka y'amanyi. Naye Mayiga Ssaabasajja bw'omuleka Emmengo ate Ssaabasajja si yamulekayo Emmengo. Museveni bw'oleka Mayiga Emmengo ne Salim Musale omusajja abakoledde ebintu bingi mumuleke annyuke. Mumuleke annyuke. Ne Ssaabasajja Kabaka afune wanywera olwendo lw'amazzi. Psychological torture gye muteeka ku kabaka wa Buganda esusse etuyinze ffe Abaganda. Mayiga ke wabbe enva, Mayiga wabbe enva, Mayiga wabbe enva, Mayiga Katonda kolimire, Mayiga okolimirwe. Ate ekikolimo kireme kukoma ku ggwe n'abaana bo ne bazzukulu bo. Wabbe enva z'embuga ate n'ojooga Mayiga otulugunyizza kabaka. Mayiga otulugunyizza kabaka. Mayiga n'oteeka kabaka mu isolation. Ali mu total isolation. N'okwata n'ojja e Bulaaya n'olimba abantu nti kabaka akutumye. Kabaka asiimye akusiima ki? Mayiga obadde mu Bungereza ne baziika kojja wa kabaka Dr. Bisase yaziikiddwa. Tewaabadde bubaka, tewaabadde kusaasira wadde okuva ew'omukungu wa kabaka. Tubakooye. Oli Ssaabaganzi kojja wa kabaka Mutebi ate ng'abadde mukwano gwe. Yaseerera baamuteresa e Bungereza naye n'aterekebwa e Bungereza. N'amala okuterekebwa e Bungereza nga teriiyo kantu konna ka busaasizi kavudde mu Bwakabaka bwa Buganda. Mutuswazizza nnyo. Ayi Ssaabasajja omuntu kati okugamba nti okuyita Mayiga Katikkiro abaawemudde aba akoze ekizira kubanga si Katikkiro. Teri Buganda bukyanga ebeerawo emyaka egisukka mu 1000 mu luse luno olw'Abageye olw'Abalasangeyi n'ensi endala ezajja ziddiŋŋana tewabangawo Katikkiro ajooga kabaka nga Mayiga bw'akukoze ggwe Kabaka Mwenda Mutebi. Tabangayo. Tewabangayo Katikkiro abba n'anyagulula Baganda n'abaduulira n'abakudaalira n'abavuma n'abagulako olutalo mu lwato n'ayawula oluli olulangira. Kati n'Abaganda ye Mayiga abataddemu opposition. Mu Bwakabaka temubeeramu opposition. Mayiga weddeko. Ayi Ssaabasajja
saasira Abaganda, jjawo Mayiga. Mayiga afunye ekirabe eky'okwawulayawula mu bantu ba Ssaabasajja n'okutemula abataka abakyasinze obungi omuwendo n'okutunda ettaka ly'ebika bya Buganda lyonna. Bamaze okutunda ettaka ly'ebiggya ebiggwa bya Buganda kubanga ebyapa byonna Mayiga y'abirina. Bwe bamaze okutunda ettaka ly'ebika bya Buganda, balumbye Abaganda e Bulaaya ne babaawulamu. Ayi Ssaabasajja, Abaganda Mayiga yabalumba kubaawulamu e Bungereza. Ogwo omulimu yagukoze bulungi. Era yeebazibwe. Mayiga teyaswadde, yagenze e Bungereza nga twamulabula, nze kennyini namulabula ne mugamba bajja kukuba obugaati. Ekyakuyambye nti obugaati bwakubye emmotoka naye ng'obugaati bwo baabukasukidde. Wabula n'abanaka kukuba live nabo weebali era bakyakulondoola bajja kukuba. Obugaati bwa Nakkazi ze weapons ezikola mu operation eno era zijja kusigala nga zikola. Ssaabasajja twasalawo kusiiwuuka empisa okutaasa eggwanga. Kino tekikwata ku lulyo Lulangira, tekikwata ku ntumbwe za Ssekabaka Muteesa Walugembe nga balala bwe balowooza nti Obwakabaka bwaliwo bwatandikira ku Ssekabaka Muteesa Walugembe era bamuvaamu bokka be balina obuvunaanyizibwa era be bateekwa okwogera ku bikwata ku nsonga z'olulyo Olulangira oba z'Obwakabaka bwa Buganda. Olulyo Olulangira si gaddamba mu Buganda, si kiwago nedda. Lulina obufuzi bwalyo, ebigendererwa byamu n'ebikolebwa. N'olwekyo nsaba Mayiga obeere mu teritoleyo ne babbi banno n'abalabbayi ne batujju banno. Ebintu bya Ssaabasajja Kabaka okumukozesa ebyo tetugenda bikkiriza. Tujja kwogera ne bitutasaana kwogera. Mwebale nnyo okumpuliriza.